oli bulungi mukadde wange weewaawo otyo ye kantegeere ye lwaki entebe ezisinga nkalu mukulu obuzibu buvudde nera taata ke basooka be wange bakuwa engalo n'akalulu z'owulira basebo ne bannyabo twebaze ddadde munnyonnyole lwaki entebe zino ezisinga nkalu osanga twandiikanga bamu babazingidde mu ssaaniiko mukulu nsabye enkwebaze ku lw'embeera eyo wange ekyamazima mu nnabuddu tuli musaza la ssaabasajja kabaka eri ebuddu mu nnabuddu agamba nti akumma omuyiggo naye n'akunyumiza olutabaalo kitange mu bumpipi sijja kubanga lutakoma awolekera tamale wamma kansinyeeko katono mpolampola ku ebyo kyokka era okize kutegeeze ye mukulu 11 ye nze ngamba siibula 11 kati ziri 8 kitundu otyo kituufu genda mu maaso taata mu mbeera eyo ekyamazima nja osooka okwebaza n'engalo n'akalulu z'owulira kubanga ekyamazima taata wamma otogotte bulungi kituufu bwe twatuusewo naffe watuganyiza ne twanja ensonga yaffe mu maaso go taata ekyama twayanjiza ensonga yaffe wamma n'oleeta ennono yakomba enziro ku mugongo ngamba mwannyina ggwe mukulu ekyamazima wakoze ng'omusajja omuganda bw'akola taata nga tusabye okuzaalibwa ogamba nti omwana atazaalibwa mu kidaala kubanga adaaladaala ntwala mpola wangi mukulu kyandaaluwa mukulu kyanda waali kyandaaluwa munoonye kyanda wonna waali ajja atuule wano weewaawo ddali genda mu maaso taata mu mbeera eyo otyo mukulu twatuse namayumba ekyamazima natuukidde mu kisasike bwe nasanze abajajjasi ne banjajjata paka mu lubiikaayo kati we nasanze bakulu banneezaamugula baziwadde omulimu wamma senga nalaga mwana mulenzi eri taata taata bwe yatuulidde boyi kanyaanya yakubyeyo kigambo kya luzungu kiruwa agamba these boys really need lagike bandiyanjulikebo ng'ategeeza ki mwana mulenzi alagike era ayanjulikika kyokka banna mukulu nga bamaze okuzaala kanyaanya taata ekyamumazima watukiza tumugjamu ekooti ekyamazima ekanzu enkwali taata neweetegereza enkunde n'entumbu mukulu ogenza okulaba nga tewali luganda lonna wadde ludinka wadde okyalo tugana kuzaalibwa era nsabye ntegeeza abeewange nti baatuzadde dda tuli baana bazaale mu maka muno zengalo n'akalo z'owulira kituufu taata nga omaze okutuzaala ekyamazima watulekedde senga senga nagamba kambalamuze ku nsozi esangibwa kalomatendo kyambala mukulu tusookedde kuzoza olw'ennaalya tetusanze ekyamazima mu ssaza ya ssaabasajja kabaka eri ebusujju taata awo tutuuseewo kadde tugenze ekatooke netutuukawo taata tokomye okwo ekyamazima senga n'atulambuza mu bigo by'abakatuliki enkoko njeru banne bano abaana bameketa enkoko mwekubireko mu ngalo mukulu senga takomye okwo ekyamazima tutteko paka pakistan agukidde mu busoga n'atulambuzako mu muceeri mwebale kumeketa muceeri omeketa emmere baadamu asabye enkwebaze kubanga senga atwongeddeyo paka ku ntebe roodi mugamba senga sijja pakinga ku ntebe roodi abadde nga paka ekalomatendo nakiwogo nemugamba senga sijja pakingawo olw'ensonga bbiri wammanga ab'omusuba nkalubo we basangibwa ne bannyinaze abekobe bannakakaawa basangibwa nakiwogo mwogome mujja bakuwenga neza ekitiibwa otyo kye bakoze nantanakkiriza nkwebaze bakontirisizza bulungi mukulu senga atulambuzizza n'atwongerayo mpolampola paka ewa pulezidenti gamba singa sijjagenda wa pulezidenti kyoyo kulagamba pulezidenti ono ewa pulezidenti baita erwakitula gamba oyo omukulu omu yekka yavaayo era yafugayo bamuyita mukulu moggo etulaza mwe muzijajja tuzibalekedde kuli webale kutulesembeza bulungi kyamazima nagenza okujja nga n'abantu bennekakasa omutaka Sezinyo yabadde kumpi profesa Sekamu abaddewo omukatuliki diniitirya naye abaddewo kkiriza nkutegeeze Sekamu yabisooseemu n'alemererwa n'awoleza Sezinyo n'agonzaamu katono nnyo n'awoleza omukatuliki diniitirya n'akyusamu bw'ati n'abitwala eruweeru bayitayo kamira kati abeekamira kye bakoze bagamba tujja kusobola bitiridde obuzito tuyite owengo nabbuto yakuŋŋaanyiza nabbuto bamaze okuŋŋaanya agenza okulaba alemereddwa n'ayita mwannyina sebusa sebula sebusa kyakoze agamba biyitidde obuzito ekire mutuwadde ayina mwannyina eyagenda e Rwanda nabenda kati mukulu byonna bye watuwadde okuva letazze nabenda yabirina yatwebaza ekigambo kimu kubanga nabenda akoze emirimu mingi ne mu gavumenti ya Uganda alina offices bbiri alina office gye bayita permanent secretary twalapola owaika nkubuuzi mumbere ekamwenge mutuuseeyo ekamwenge kubanga nze nakoze enteekateeka kati mpalipoota tugenzeeko ekamwenge oba okyogeddeko genza okulaba eruuyi eri nga batandisa okukwata ezigendayo okulu n'abeeruuyi eri bakwata ezigendayo
Otyo. Neŋŋamba eyo sijja dduukayo kubanga waliyo nyazaala wange nzaliyo omukyala. Ani oyo? Mukulu Namaalwa. Yazaala omukyala. Namaalwa. Kkiriza mutegeere. Yes. Tala tusaba ekigambo kimu. Kiruwa. Bage permanent secretary. Akola ku nsonga za foreign affairs. Oyo muleke. Ne internal affairs. Muleke. Mukulu yaabonyaabonye oyo. Ne taata ye Saala yange. Mukulu tukoze bulungi. Yes. Kusabidde Saala. Eruwa. Olumba olwandikuse. Iye. Tugende mu nnyanja lutemuke n'abava awute supu. Pampengereza amaanyi. Saala gye nsaba. Ese. Ayiganda Mungu kwatudde waggulu. Ekyamazima taata. Onsookeyo nsobola okuziika kubanga otudde bulungi mukulu. Muvubuka. Olaba abantu. Ku birungi bye mukoledde. Saba yagala ntebentere. Kale.